Mpuuga ojja kwetonda nga bamuwabya. Mpuuga oli w'amaanyi, Mpuuga oli mugezi. Teyagwa kati. Mpuuga ne bw'ayita e Masaka tebakyakuba nduulu. Mpuuga nagamba akendeeza amalala. Gwe ngowooza banteekateeka. Simanya nze ndi w'ekitiibwa mukwano. Politics aliwo si wa bitiibwa. Ekyo Mpuuga wali mukitegeera. I told you. Nze omanyi Junior nali wano nga Mpuuga nkuwaga. Nga ndowooza you'll get sense otegere nti olaba Junior mpaga. Nze Mpuuga nali njagala bakkube. I knew it. Mpuuga ojjaggwa. I knew. Nupu egenda kukuba. Nze I was empowering you. Nze Junior Mpuuga nkuwagire. Me. Nali nkuwaga. Ninge ekyamazima ddala Mpuuga wali toyinza kuwangula Bobi Wine. Ate Mpuuga tolaba nti okyepankapanka. N'obwero si wano tojja buwangula Masaka. Bobi Wine akyali ku ground. Ate tebalina alternative. Goloza munsi abantu baagala nnyo America. Ne tebalina alternative. Amawanga mangi gaakoowa America. But they don't have alternative. Ye superpower aliwo. Kati Mpuuga ne woba okwoye Bobi Wine. As long as you still have a political career, oyina obba naye. That's it. Naye akati nakugamba Mpuuga kakkanya amalala. Musajja wandi mwetondedde. N'okwata sente bukadde 5 n'ozizaayo. Waddamu simanya ndi mugagga nina amasomero kati genda osomese. Gandi teach. Ojja kutegeera ffe tubeera ku mirimu. Abakozi mukimanyi. Supervisor wo ne woba omusinga ebitabo. Supervisor wo ne woba omusinga oluzungu. Supervisor wo ku mulimu ne woba omusinga sente. Yaba supervisor wo oyina mu respectinga. Ensi etambulira ku respect. Nze Junior tola nti njasama. Naye mba ku mulimu mbeera hambo. Era abantu we bansanga ku mulimu bayinza okwewuunya oba ye Junior gwe balaba mbeera quiet. Mbeera ng'olubu olubbi. Very quiet man. Junior mba n'empisa. Inza ku mulimu when I'm at work awo mba nina empisa. Kwa mune woli oyina okwegula. Ewatu wajja sente oyina okwegula. You must buy yourself. Amalala gakolerawo. Kati Mpuuga oyina amalala. Muwanga Kivumbi tewamulabi. Yewe yakakanyiza amalala n'ategeera ani mukama we. Muwanga Kivumbi yagayo wange. Nze wama principle. Mbivuddemu. Muwanga Kivumbi tewamulabi ng'alinga olubu olubbi. Ng'ameze empisa. Hey, hey. Munango oyina okuba n'empisa Mpuuga. Politics wa mpisa. Ffe we tugende wa President Museveni oba ewa Genosale tufukamira. N'ofukamira. You kneel down. Kwanga kati mune yaba ayina obuyinza ne sente. Ne kati gwe Bobi Wine omulabanga kasasiro. Tosobola kutambula bwotyo. Bakuwaga Mpuuga. Ate abakuwaga tebakwagaliza. So nze ndowooza wandikoze nga Muwanga Kivumbi ne Nambooze. Nokkakana. Ebyokuddawo ku CBS. CBS olowooza ina kyefiirwa. Yo CBS tebagigalangako. Ne beegayirira President. CBS ina license. Oyo Meddy Nsereka akulimba.
CBS nayo bagigalako tubula tujavuma mu 7 no basoka kuleta lugezigezi ne bamanya afuga yani CBS yamala omwaka mulamba nga nzigali ne kakate balina na license ne bajja mu State House ne bafukamira omunene nabaga kenzira mu okubawulira nga munvuma ati CBS yakyuka evuma Bobi Wine mutabayiza vuma mu 7 yako balozaako ayadi gwempuga aba CBS abakukyaza ovume Bobi Wine bose oko babuze tebafukamirako kati gwe lwaki toddayo eri n'omugaba principal mukama wange nasobya naye nsonyiwa ne muddawo simple nesebo nogambo mboli mutandisi wa Nuupu eyawa mpuga wagitandika nali mwene yupinga etandika Bobi Wine olwamala omuwa ekibiina najja ewaffe he saw my dad. I know that Nuupu manyi yani njagala oddeyo owulirize ebigambo Bobi Wine bye yakozesa nga nnyaniriza mwene yupi. Bobi Wine yagamba atya go and genda olabeka video when Bobi Wine we yali annanyiriza mu Nuupu yayogera bigambo ki mpuuga ngabo waganti watandike NUP genda otandikewo ekibiina ekirala oteeka omwo olugezigezi lwo lugezigezi mpuuga lwe lukusumbu ate mpuuga jabula obeera era lwe lugezigezi lwe lumu lwe lusumbuwa Katikkiro dismissing everybody abo batamivu bano banjagala abo tebalina kye bagamba mpuuga balina kye bagamba olugezigezi lwe luleese ebizibu awo mwe buli omu mulabanga musiru mwasoma nnyo ne kati be baliwo newemba Bobi Wine simwagala I still believe he has supporters here aina abawagizi webali ekyo kituufu era naffe aba gavumenti tukimanyi eriyo abantu nga baagala Bobi Wine oba bali basatu oba bana they are there ate waliwo n'abantu nga baagala President Museveni nga nabo webali so Malala mpuuga Malala manyanga mukamawo munnange ensi ekwanguyire know who is your boss you can't question your boss wano waliwo omukozi ayinza okubuuza mukamawo ebibuuzo ku mulimu can you question your boss at work era kyayogera oddamu buziro ga mukamange tukole bwe tutyo you can't question your boss agaba Malala oba byasazeewo bifu oyina kiteeka mutima ono mukama wange mukama wo tebamubuuza you can't ask your boss you can't argue out your boss you just implement akati gwe mpuuga wange bwotyo bwe wagenda bakukyaziza ku CBS kati oyo Abedi Bwanika afiirwa ati look at Abedi Bwanika Omusamaria very useless being Abedi alina political career ngeriwa Abedi mulimi yali alima mwanyi kati yakuwaga mpuuga era ndi loyal like you can't differentiate nti ono taina career nze nina kati mpuuga nze let me tell you mpuuga can this video tell me what to do bana abaana ba TikTok nze nalaba pressure nga avuma kabaka era namanya bajja musiba nze wana abantu bakola ebintu nemmanya wajje bajja okuggwera it's just time isaga pressure tebajja musiba tebamusiba fe tuogera ebintu ne tusirika byonna bye mukola twabikolako ne tubiyitamu kati nze mpuuga nali manyi gy'onaggwera ojja kukogga ne mu parliament oleme kudda wano ba Mukaaku batambula beyogeza boka Mukaaku tomulaba kidandala aliwa kali yazaggwawo there is a time when you have to accept ensi ekyuse failure to accept Nokia ye company
Nokia kampani y'essimu yali esinga mu nsi yonna. Nokia teyakola ku simu nchupuli. There is no any Nokia phone that is fake in the whole world. Ne bw'okomyawo essimu ya Nokia gye baasooka okukola ekyakola. Naye CEO wa Nokia yakaaba amaziga. N'agamba we baatugamba okukola smartphone. Tetwabitwalanga kikulu. The era of smartphone yabaleka. Nenga Nokia had monopoly in the whole world. Zino zi Samsung ne zikola smartphone. Nokia yagwa. Tebagwa kubanga nti bali bakola fake phones. Era ya smartphone yabaleka. They didn't act fast. Kati empuuga mu nsi waliwo decision zoyina okukola ng'okkiriza. N'ogamba ekyamazima ddala Bobi Wine newe mba simwagala. Nkyali mu opposition ebbanga kansirike. Bannange. Yes, onangambye someone's daddy butereevu. Era emmotoka bagiwulirira eri ng'eweta ne batandika daddy is back. Daddy is back. Oh, nenjifulumamu oluyimba ne lweyongera amazina. Daddy is back. Kati gwe bw'oli eyo abaana b'olukulaba ne badduka mu ddiiro. A fool. Ali eyo somebody's daddy. Yes, somebody's daddy. Abaana banjagala okufa. Imane kayingira daddy is back. Daddy nange nenvamu nenzina nabo daddy is back. Naye kiri awo kyasama abaana baakyo bakirabira eri ne badduka ne bagamba munaku oyo yazze tayina wadde akaveera. Katonda yabakola n'ateesa bali ku free bando za Airtel smart TikTok bando ze MTN. Genda mu maaso wamma.